gye buvuddeko Ssabaminisita Robinah Nabbanja z'akyogerako ati ng'omusezi agula essowaani nti eriyo abantu abaagala okumutuusaako obulabe. Nabbanja ensonga yagisimbuliza ku ngeri gy'akuttemu abakozesa obubi yafeesi zaabwe naddala abazze ku nsimbi y'omuwe w'omusolo ne bagikuba ku mumwa. Tebyakomaawo, ebigambo ebirala byatandika okuyitiŋŋana ng'ono naye yafeesi bw'agikozesa obubi nga kati atandise okugijjuzaamu baluganda lwe. Kyokka ono bano abakubi akakule bw'abajjukizza nti amateeka yageetegereza bulungi ng'ayingira yafeesi nga gamukkiriza bulungi okubaako n'abantu ab'okulusegere bakola nabo. But the law and policy is very clear that when you come as a prime minister, you come with the team. And that's why these jobs they are contractual. 5 years. If I go with everybody. But now it was clear, it is in the law, it is constitutional, that when a prime minister comes, she comes with her team. Bino Nabbaja yabyogedde Kawungeezi kajjo ng'asisinkana abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu mu districz'obugwanjuba abatudde Mbale. Nabbanja yategeezezza nti abamusekeeterera nti yawa muwalawe omulimu balina enteekateeka ezimulesa emmere y'ensi ewooma. Those people you hear clamor, they don't have a contract. Their contract ended with Honorable Akawungeezi as chief whip. Their contract ended with my brother, Dr. Mbuna. And they also found other people whose contracts were not renewed. I don't know why they are clamoring. No, I bring somebody to cut my back. They want to kill me. Nabbanja akalatidde abakulembeze ba gavumenti okufaayo ku mpeereza y'emirimu mu bitundu by'etteeso, Mbale, Sebeyi n'ebirala, mu malwaliro, amasomero, ssaako n'okulondoola pulogulaamu za gavumenti. Tutetenkanya butya otwongeza amaanyi naddala mu Ministry of Education, eya Health, enguudo, eya Works, okulaba nga abantu baffe bafunamu, abasomesa okubanga tebayosaayosa, abasawo okubanga babeera ku malwaliro ate babeereyo bajjanjabe, enguudo batukolera ezo zennyini ennungi abantu basobola okuyisa ebirime baabwe babitwale okubitunda ku butale.